Okati TV Neera tukwaniriza ku Vocals Live balekwera mpozi ngate otula bulungi nnyo subscribing ate na kusubscribinga liking sharing waka osobola okubeera mpozi ngate ofunamu Vocals Live tulire banaffe aba Debbie's Home Care Nursing abagamba nti bakulabirira omulwaddewo ng'ali ku kitanda bakulabirira omulwaddewo ng'ali waka ng'ate bakwatagana n'abakugu oba abasawo abakugu bobeera otaddewo okubeera nga bakuyambako oba abaabwe so kati kisinzira kikigwe kyoprefaringa okubeera mpozi ng'ate otambula nabyo bajjanjaba omulwadde nkugambye ng'ali waka oba ng'ali ku kitanda okumulabirira mu bintu bino wammanga bw'abanga wa biwundu bakuyambako okubeera nga redressing cleaning ebiwundu ebyenjawulo ate mpozi okubeera nga bamumonitaringa progress eri etya omulwadde agenda improvinga oba yeyongera kubeera bubi nnyo ezo reports zabeera bazikola ne bazibanga bazikuwa oba nga baziwa abakugu ababeera bali ku mulwadde oyo yennyini otegedde kale tulina bagize kugita kwali nnyo bulungi nnyo Mariam ali ku camera as usual ne Nash okubeera nga batuwa ekifaananyi ekituufu Nancy ndowooza guno omukisa gugwo omuntu wo gwe ndi naye waneeno president wa Neyimbira Byange 2022 yamanyi Nancy mwagizi wo nnyo era kwolulu wawangula yayimirira bwati ku stage n'asaba ekipa y'ekyokunywa n'anywa budde bwakiro n'anywa ekyokunywa naye ng'ayimiridde abamubuuza tiki mu celebratinga buwanguzi Nancy president wo wono wali nnyo chocolate beera mpozi nga tobuuza ku balabi ba TV abalabi ba Bokat TV mwenna mwasiibye mutya mujje baleko basiibye batya era basuze batya kubanga batulaba mu time gundi ez'enjawulo ez'ekiro n'emisana nojja kwongeraho ku ddoboozi abantu bajja gamba nsi oyo oli twali tumumanyi ng'ayogera nnyo abalabi ba Bokat TV mwenna mwasuze mutya mwasiibye mutya nze amanya bampita Nambajwe Susan nga mu nsi ya Neyimbira Byange nze chocolate president 2022 eyalondebwa mu bwesimbu no mu bitiibwa mu bwerufu mu bwesimbu ate aliko kuba kibooko obeerawa mbeera mukono yewaffe naye nga nkolera Namugongo obeera mukono naye ngaokolera Namugongo yes distance ebeera mpanvu nyaawo sisula mukono sisula eri Namugongo okola ki kola mu supermarket supermarket oli kashiya oba siri kashiya olife bana batulaga ebyokuga nti omukyuzi guli wali eri yes ojja otya ogambe nti kaweyingire mu nsi ya Neyimbira Byange nze okuyingira mu Neyimbira Byange yali 2018 mwalimu omwana baali bamuyita Kyachuna yali mu mpaka ezo kati najja naŋŋamba jangu tugende omperekereko kubanga okusaba visa baagala abantu babiri neŋŋamba nkwerekereko ku radio ne mugaa tugende kati nantwala ne waliyo Mr. Isma n'atuyimbisaamu n'atuyimbisaamu nange ne bampandiika nga ngenda kufuna visa era awe najoyiningira Neyimbira Byange naye nga wali tekyakuli muli tekyandiimu wali werekeddeko buwerekezi kubanga yali mandatory nti olina okukola ki okujja n'omuwala kati netandika okyagala naye nga neetya nga ŋŋamba naabisobola bino nga waliya abakazi abakulu neŋŋamba olwo wali wa myaka emmeka by then nalina 16 years kati oyina emmeka kati nina kale kireke by then balamu agambye 2018 yali wa myaka 16 ekitegeere kati nawe ze sijja gatta nasoma kubala nesigenda kubala webaliremu eyo agambe yajja nasisinkana abakyala bali abakulu kati netandika obyagala natandika kuŋŋamba tugenda yimba kati netutandika nga okujja mu studio nga netuyimba ate ne bamuggyako alina omutenda gwe yaviirako nze nensigalako ng'okyapambana naŋŋamba gwe olina osigalako ng'okola ki ng'oyimba osobola otuuka ku finals naye nga muli eri netya nga sibikiriza nebyennyimba nga naye mba mpiseewo ŋŋamba nze mpiseewo paka era ku mwogo omwaka natuuka ku semi finals we naviirako
then nenvaamu 2019 sajja nenkomawo 2021 owaliyo corona netuyimbako ogwo omwaka natuka ku finals nenkoma ku bawala abasatu era Kajimira nansinga Kajimira nansinga mu 2021 kogwo omwaka kati guneeno nembeera nga nekkiririzaamu kati nga sikyatya abaana nga sitya nga ngamba nange nsobola kubanga ogwo omwaka gwokka gwe nali ntya abaana ogwa Kajimira gwe yawangulira ate yeyeka gwe nali ntya ne sekise ate ne batulonda akalulu ne kansula ku oyo gwenyini gwe ntya sekise neŋŋamba ng'akulukuta ng'alina eddoboozi nga ddungi ate ng'alina eribye lisoundinga nnyo okusinga ku lyange naye ne mumusinga neŋŋamba kitegeeza n'oli nsobola mumusinga nga neetandika okwekkiririzaamu ddala kati guneeno omwaka gwempangudde abaana bonna abawala mbadde sibatya okugyako abalenzi abala bonna twali ate bo babadde bantya nga bangamba chocolate nkuwonye gwe batalonze nange ngamba nkuwonye ninga ate nze okay tutandika ffena muziki wano ku vocals live tuyalanika na luyimba ki egaali ekozeeko Gerard Chiwewa tubasaba mwenna kabanyumire mwabalina obubuzo obw'okulunda mwenna mbeetaaga munno gwe babba nsaba teloje kale bw'oba otuuse njagala otegere w'oba okasiba nante ababbi bategedde akajja okasiba osaanira ofune ekkufulu ez'amagye n'akakondo n'okanyweza naye ababbi bafunye zino mmagala ezikuula mwattu n'ebbata gitwaliramu otyo tuzambaza essooko baggira buzi mmagulu gaazo waakiri obuzeebuzeeko tuzambaza ejjiini awo omusangawo ng'akotoka omutwe n'omubuuza kyamuleese babuukubya solido ne kawaggana ng'akayuza oluba kabuzi njagala otegere bafunye mizaani bapima kiro mu buzito bwazo bwe yannashidde yankoledde teyadorini yabadde nkulu ng'ewunya n'olusu by'ebiboozi gye banywera eya Krisi baginyakula ali mu shidongo ate Joani yali mu shibaala wano yagamba nga kalitwalibwa nga nzikiriza naye ekyoyoyo kyo kyamuwaayo yali musama ng'ava na Sudaani n'akanyakula kati Joani tamanyi na gyali bw'oba otuuse njagala otegere bw'oba okasiba kabuzi njagala otegere bw'oba otuuse njagala otegere bw'oba okasiba tobanganze n'olagajjala tomwaswama kabuzi njagala otegere waliwo omubbi atafa ku bulumi bwe waayitangamu n'ofuba obukuwa olange n'akasikama obukuwa bwonna n'abukutula n'akabaga katalunze ne kakaaba mmenga kakaabira nnyabo mukama waako ne wejjusa nga bakatutte twafunayo obukulu olundalunda kwako n'obuzaabuza n'abasuubuzi bakyame twafunayo obukulu olundalunda kwako n'obuzaabuza n'abasuubuzi bakyame bw'oba otuuse njagala otegere bw'oba okasiba kabuzi njagala otegere bw'oba otuuse njagala otegere bw'oba okasiba tobanganze n'olagajjala tomwoswama osaanira ofune ekkufulu ez'amagye n'akakondo n'okanyweza naye ababbi bafunye zino mmagala ezikuula mwattu n'ebbata gitwaliramu otyo tuzambaza essooko giravuzi mmagulu gaazo waakiri obuzeebuzeeko tuzambaza ejjiina nogobaawo akayimba ako njagala kaweereza abantu balina okubeera nga baweerezebwa obuyimba ng'obwo Luswata Albert musomesa ogamba otya bantu bwe bali awo nga banyumirwa Neyimbira Byange naye muzeeyi Mayanja naye nkakuweereza akayimba ako kakunyumire bulungi nnyo President oyingidde Neyimbira Byange oli myaka 16 otidde abantu bakulu newe bigendedde okuggwera nga tokyatya
bonna nabadde sibatya. Obadde tobatya. Ate bo nga bantya. Nga bakutya. Obadde owulira otya nti abakulu ate batya omwana omuto? Mbadde mpulira bulungi. Era nga buli waŋŋamba nti nkutya nga nguma nga nneeyongera okuguma. Ekitegeeza Mwami Museveni mutuufu okutya Kyagulanyi? Mutuufu nnyo. Tukyali ku Focus Live tulire mwana muwala Chocolate Tempozi president wa 2022 ensi ya Neyimbira Byange tubadde Kavumba wa Kisowali eri we tubadde ne tumulonda abantu ne bamulonda ffe ne tumuwa ekisipi kakati yakulira guno mwaka gugwe myaka gibadde 2022 nga tebalonda president kati president omujja yafunise olunaku gye zivudde kazali naku z'omwezi zaalinya yes baalinya olw'omukaaga bagize walinya okuteekamu ekirungo ate okubeera mpozi nga naawe onyumirwa tubadde mu kayimbako gwe okusinziira wali wasigalamu gwe wazze naye avuddemu ani yasigala kuyambako kukuyiiya? Okuyiiya waliwo eyalinga nnyambako bamuyita president Muchuzi eyawangula 2015 yabadde nga akuyambako nga ntereeza nangamba yabadde nga mpa amaanyi nga era yannyambako. Stola ani azikufunira badde nga gwe ozeefunira oba nga yakuyambako era siteera? Mbadde neefunira ezimu naye nanfunirako ezimu kuba yeeka abadde anfunirako oluusi nga muyimbiramu naŋŋamba ekyo tukijjeewo tuteekewo kinene naye nga nnyambako ewamu naye nga ezimu mbadde nzeefunira. Tulabye ozze okulukuta 2018 19 20 katuli mu byayo gy'emyaka singa 5 myaka gidduka myaka 5 obadde lwaki obadde ojjogamba nti ankangezeeko? Mbadde ate ekino ekya Neyimbira Byange mbadde nkyagala ate nga mulinze njagala nnyo music ate njagala nnyo okuyimba kyekyali ekirooto kyange kubeera nga ndi muyimbi kati neŋŋamba guno omukisa nnegukozesa yadde nga bansinga omulundi ogwasooka naye sitagwamu maanyi era omukisa we gwajja omulala nagwo nengukozesa ate nentuuka ku ddaala erirala kuba ali nakoma ku semi-finals kati we naddayo nentuuka ku finals awo nennyongera okubeera nga crash nga ndi w'amaanyi mbadde nekkiririzaamu. Wasomako paka wa? Nasoma paka senior 3. Yes. Dropping out. Lwaki wa dropping out? Sa dropping out. Just fees yagwa fees bazadde bane bali tebalina fees. Naye gye bali? Yes, gye bali. Mama we yajja mu Neyimbira Byange? Yes, yaliwo. Ng'owangula? Yaliwo. Ate taata? Taata ye teyajja kozi yali mulwadde. Ne mama abadde akwagaliza okubeerawo ng'oyimba? Mama namusaba nanzikiriza naŋŋamba gwonna abisobola kuba nze nkyasize okuba nga nina ensonyi naŋŋamba gwe tojja kusobola naye nga nja kusobola era nga abaddewo nga nsapootinga nga ansabira kuba kyenjagala akinjagaliza. Yawulira atya ng'owangula? Yawulira bulungi yanneebaza naŋŋamba bambi weebale nnyo nze nalina omwebaza naye yanneebaza era yali anjagaliza era mwebaza nnyo maama wange kuba naye abadde angumya aŋŋamba osobola kasitobera ng'ekintu okyagala osobola okimeekinga nga wekyagala. Wali myaka 16 gibeera 21 oba oli mwaka 21 olina boyfriend? Nze ebyewaffe biŋŋambye kale awo tubuukewo awo. Ku bawala bonna bwe badde ozze nabo badde ogamba nti bo babadde bakutya gwe ng'otya balenzi obadde osinga kutya mulenzi ky'okusinga? Mbadde ntya Kazikomba mbadde mutya naye kati natuuka ku finals wali nga simutya naye nali mutya Kazikomba ne OTT then ne Muyini pozi ne Binman loya w'abakyala loya w'abasajja manya loya w'abasajja. Kiki ekyakusingira ddala okubeera ng'obatya?
kuba bo balina story ennungi ate nga bamaanyi we boogera ne waba ayogedde ku bugezi obw'omutya anti bayinza okuba bayogezanga maanyi nga bolaba abalesolingi naye nga mu kutuuka waliwo bemanyi nga bayogezanga maanyi naye nga muwaaka tebalina nali mbatya nze nga mpulira muli bansinga ng'ekyo kyokka kyekibantiisa nga mpulira bansinga kiki ekikuwaliriza ofuna okwekkiririzaamu ekimpaliriza guli omwaka gwa kajimira we yatuwangulira awo we nakkiriza nti nange nsobola okukola ki okuwangula kuba nali ntya sekise naye bampa ne mukuba ne musinga awo we nasimbulira nenga yes kati nsobola era guno omwaka mbadde siti abaana bonna abawala bonna era oli muntu wambuuza otyani tewali pilipili ate nali simutirako ddala okay kasooke tugende mu luyimba olulala ogera tuwa luyimba ki Bobby Wine Katengo katugende mu Katengo tugamba tuli ne president wa Neyimbira Byange 2022 kana katini kino kiwa kyakuyiga kyeri mmwe baana bawala ojja kulowooza nti olina bode naye nga waka wali kibinyi buli abasajja babitambuza kibinyi okusaba sente z'enviiri ng'ate omutende golaji ono talina nviiri teyasiba nviiri but anyway just joking Akatengo ketugendamu yes sir bagize tusumulule twali mu kibira kyaffe nga tukyabansakasa okuziweza okuzitwaleka ne batusalako bajja n'obuwangwa bwabwe n'obusekesa obwali butafumba kyankyane tubasembeza byali bya buwangwa bwaffe ne tubabuulira ekyama ekiri mu kusamba kamya okwongera ku nkune baffera abakadde baabwe lweggulogulo ne tweyokya nga buukapanka ne tubitandika twakozesa butengotengo kwezilalilo zisiika tuzigatte wansi kuze twali tulina byali bya bulumi kyokka simba na manye sekese tuziweze mangu osingene muno katira besi tatusanga ngamba omukiga sebe yatuvuma obudongo ngatunula muli tatudde mu bufumbo songa kwe yavaye esto kutya obutengo abawala bawano temwe wala butengo ekindi byabamu kwe wala obutengo pila kabasajja kulwa butengo mwebye mutya ate bye bisinga okubeera eby'omugaso Warden byali byalumwana yate twabigondera ne tubikozesa abasenga batukutira bajja n'embufunda ne batushamuwa mbakunyogoga ebyekyeje embyawo zavuga bumoli bwa wansi buba bugale nga waggulu nnyimba sirisisa nakiridde takyayasongola njala ebintu byenkuno omukka byafa bapapa betwakolanga ziddemu nga tuli babebi bwebwojja mu nsi yokooko owunanga nte enfuufu y'ekibuga bambala mini osaana kuggala geeti vaamu kwebaka okwagula omusubba wabuba bulabe olw'okulumira egindo bennamundagi amagezi genkuwanze bwe butengo kuwadde gwa buwanaki vaamu kwebaka abawala bawano temwewala butengo ekindi byabamu kwekwewala obutengo batufiirako abasajja lwa butengo mwebye mutya ate bye bisinga okubeera eby'omugaso abawala bawano temuba na butengo ekindi byabamu kwekwewala obutengo Wow. Ate kaddemo nga saakawulira. Butuufu kibeera kirungi noddawo ne bawuliza oluyimba. Abaana bakolanga buddemu. Maria mamugamba akati ogenda kusoma amawulire twetaagayo kaddemu. Ng'akakola. Abaana bakolanga buddemu. Imenansi wakolera waddemu. Imenansi Shawni Makungu, Boss Lady, demo mwazikoleranga wa. Mansa Luswata Albert wakoleranga wa demo. Yogera bakuba omulawo mutwe. Tukyali ku Focus Live olwako olwaleero Boka TV
Kwolinze sula senyo kwera mpozi ngatenji kutusako bulungi nnyo. Atulina Mariam ali ku kamera. Bagize walinyo nagamba atendeka bivuga. Kubera mpozi ngate kwegamba oyige ekivuga kyonna kyoboyagadde asobola okuyamba kubeera mpozi ngate akikutereeza bulungi nnyo. Mumweyune ajja kubeera mpozi ngate abayambako. Tuli bannaffe abadde Bees Home Care Nursing abakuyamba okujjanjabira omulwadde wonna wabeera ali oba ali mu kyalo oba ali waka oba ali mu ddwaliro bakuyamba okubeera mpozi nga bamulabirira mu ngeri ez'enjawulo. Ojja kubeera mpozi ngate obeeyuna ku noti 7 noti 5 noti 8 62 9 oba noti 7 noti 3 89 54 85 ojja kubeera mpozi ngate obafuna bulungi nnyo. President Wanjiso. Okubya tune kadde musaakawulira emitwe gino ogifuna otya the topics ozifuna otya ogenda kubiriwo omanya ki Osobola ofuna omulamwa osobola okulaba ekintu kati nze nsobola olaba naawe eyo bag eyo nenjifula omulamwa nengukolamu byonna ebikwatagana ku bag nendufula oluyimba kati omulamwa osobola ofuna ekintu kyonna gwe kyogera nti sobola okola ki okutambulira mu luyimba kati ogwo omulamwa gw'obutengo nagujja kutwala n'emikwano gyaffe ku ssomero nga bakozesa obutengo ate nga waliyo nga nze nali sibumanyi bebabukola ki bebabunjikiriza kati awo omulamwa gye nakujja ogenda olaba omukyala pisa ajja tawagira butengo n'ogamba ono atutwala wa muli ku finals no tusoke wali eri watu wadde experience ya studio nga wabadde ojja tuli ku finals challenge sizi wasinga okufuna ddala ku finals awo ku finals nze kuba ku finals nali siiberanko mu bantu bangi simbiranko kwa abantu bonna be nayimbirangamu nasooka nengamba abo abantu bonna nze ngenda oyimirirawo nzika nyimbe nemala nengamba naye njaguma kati awo ku round esooka kuba batulonda nze nali mu super ne banonda ne nalumyanso yali ayina abazinyi nga yayimba luyimba lwa maganda nga bazina yayina abamuzinirako nenze nga tewali agenda kunzinirako nesooka nentya nengamba ate nga sinayimbamuko nengamba naye naguma bugumi nengamba kati kanyimbe kuba kinali nyimba nali nkyaga ate nali kimanyi tasobola kola kunsinga nga musobola bulungi naye nga stage yo nali njitya mbobofunze engeri gy'oli nti oli wansonyi otya abantu abangi nali mbatya abaana bano yali atya abantu naye nga sikyalina nsonyi okakasa sirina nsonyi nzinga nkulaba nga akyalina ensonyi okay Kazikomba omukubira wa Kazikomba namukubira ku luyimba olwasembayo kuba yasooka oyimba kuba awo wonna nali nina obutengo nga mpulira natidde dda nga neewulira nga nze vice nga nange gwe wali weegabidde ekifo ng'ogambe nti ekya president kiwadde Kazikomba nze vice nga nze vice kati we yayimba nengamba naye nsobola okubeera president kati kwolwo oluyimba olwasembayo we namukubira ebyo byonna ebirowoozo bijja oli ku stage byonna byajja ndi awo nsaba wewe ebitiibwa bubijjako kuba neri mu bantu nali nga baali bampita vice nga tetonnayimba nno nakuyimba nga we bampita nga nabo bakigabye dda nawe okikkiriza nti oli ye president gwe vice kati ne bikyukira wali ku stage ate nembeera president kye nali nsinga okwagala ensala y'abantu abo eri fair yes eri fair kubanga abantu si nti abasaba bonna baba bakumanyi tewaba abakumanyi oluusi ku bajjajja babeerawo awo bo basala ani asinze ani aleese ekinyuma tewali yasaliriza yes eba fair yensala osuubira okujoininga ensendali ey'okuyimba oba ensi ey'okuyimba nsuubira ogijoininga kuba nze njagala nnyo okuyimba era ngenda gijoininga sisuubira busuubizi naye ngenda gijoininga
kati no inokola imenansa kuyambengako ku bya studio kuba yense eri expensive yense eri expensive si ene Neyimbira Byange inokola abantu babeere nga bakuyambako okay tukyali mu Vocals Live olunaku olwaliro tuli ne president wa Neyimbira Byange 2022 tugenda mu kayima manyi tutambulira muziki tugenda mu muziki n'oluvannyuma ate tulayo ekiddako luyimba kiri tuddako nva ku musawo Lord Fred Sin va ku musawo Lord Fred Sebatta aya temunnenya nsaba mpe ku mato abajja bannenya kikina tattone amazima sengange yaŋŋamba ebintu by'ekisenge nedda tebitotorwa naye agavumo gempulira nsanye njatule netamu okukuuma endyupaaka ku makya sigaana lina ssente langa wakabi naye omusajja yeekweka ate emmese ekiro buli lukya neetigukayiyo ku miti nze ŋŋamba emirabbe gy'omundu ate nga bwe musoomooza oza weeyongereyo neebako otulo njafuna obuyondo ob'embazzi ku makya nemmukubisa ebikolwa n'atabiraba luyita olusiddiiku lwaki siimuleke nfuna atatya bannanga omusajja yanswaza ensonga zeewako okuzimanyisa nnyaboko nze n'obulumi bungegena n'abinyumiza maama muzaale n'omumome nze omuwala gw'olabako naabuulirirwa diddala lwe wansanga ekkubo nga zifu aba national wote wange gye balya abuli lutu gye mbalaba ensimbi nga mbawa tekiri ku kya myaka ddirwa kyakolwa n'akanyama k'eggunju enseera kwezirya neddira kukyogerako mpuulira nnyebe n'enteegeteege zinfambye sembera olabe ze n'olususu lweleeza maaso ga bbulu ze bwe nkugambako tasembeera ng'olokoyo kyokka nga yinnyini ekyamusa amazzi geeyoya nze ate ayogere nkolesha omutonde weebuli manya nti omukazi baateriri kasolya olema oddikubamu akati k'empewo ng'eribambulaka ate nakawunga okujja akafamuulawo olema okukaagoya osanga mpuniseza oluma kyenva sikyanenya ayagala neibambubba gwe buli lw'okuba enkoko ye mutwe gw'olasa buli lw'entintima n'ofuguma n'okkuba otulo n'enkolakola obukodyo n'otangaala newaayo n'abaana b'enzaala ne mbatwalira ssenga ow'enkozi mukyala nenkuuma nenkukwasa n'ebyange samanya nafa obudde bwofunawo obwange bwogaba tewepimira byomalawo ng'olabye baze bakwata ne nakinga juzi mu kiti ng'omukyala ntudde wakaniza oyanule wano wajja nesunza ensimbi mbobale wakoma kwe muno wanika wasala amanya akyokka ombubiro kamala kitowumula nefuna yanansobola mexicoke kati njugumiro kamala sande lwakyo ntunuulira onkene kakamwa ndiyusi neyinyini ekyamusa amazzi geeyoya nze ate ayogere nkolesha obutonde weebuli manya nti omukazi baateriri kasolya olema oddikubamu akati k'empewo ng'eribambulaka ate nakawunga okujja akafamuulawo olema okukaagoya osanga mpunseza oluma gyenva sikyanenya ayagala neibambubba gwe buli newogobaawo waliwo next of kin oyo yakuyamba ku byensimbi ne business newabeeyo next man oyo ayamba kati ate ayamba ku nsonga ziri abeera next okay obadde okategeddeako ddala mutuufu njagala aveeyo omuntu atranslatinga ebintu ebyo abantu abo bepankapanga olaba nenakita kitegedde tuli ku Vocals Live olunaku olwaliro Boka TV tuli ne president chocolate ate mpozi wagambye erinnya ly'eggwana eddala ttuufu namba gye Susan ye president w'omwaka guno eyawangula talya akugamba abantu ne bagamba yes twabuuza ddala ye president ne bayimirira ne bawanika n'obutebe abantu ne bayimirira ne balaba n'obanika n'obutebe bannange bataki omwana ageze nalitaka tukaliya ka national water kumanyi ekitongole byonna ebisinga nga biryeyo oliawo amazzi gavuddeko nti yengo bakugamba nawaaye zaka njagala mbeereko mu nsi eyo abamasanyalaze bavaako gamba gundi kajoba nzizaakaawo katabalwa nzizaakaawo nga zaako abawota bagira mazzi gagenze nge nambalirwa nzizaakaawo chocolate wanje owulira otya kati gwe wooli mpulira bulungi nnyo endebo gijamu
Njijja bulungi. Ujijira mudda bulungi. Tewafuna bagamba mbwa endebe tagisaana. Buli omu agamba ogikwana entebe. Entebe yo yange era yali eŋŋwana. Ng'omwana omuwala kuba kakibo abaana bawala abali eyo. Tulabye wakoma mu senior 3 n'otandika okuyiyanga omwana omuwala teweeyonoonye embwa tozi tuba abaana abasinga bava dropping out P7 n'agenda ku street neyeetunda n'agenda n'adda mu byabwe bola bali kusabiza ku naye gwe kugamba bubaka kibo abaana bawala mu kifaananyi ekyo abaana abawala yadde ng'oli nga tewafuna mukisa gwa kweyongerayo kusoma oba wakoma mu P7 oba mu senior 4 wonna oba wakoma toyina kweyonoona mbwe okusoma kuweddewo toyina mugaso osobola okufuna ekintu ky'osobola okukola oba ogenda n'osaba omulimu gwonna gw'oba ofunye kasita kubanga gukowaaki nga kuwa ssente osobola okukola waliwo abaana abeeyonoona ne bagenda ne bakola obwamalaaya ne bafuna embuto ne babakuba emiggo mu bufumbo nga tabumanyi kye butegeeza kye mbagamba kiri kimu mufune emirimu mukole ate oba olina ekitone kyofuna wokiteeka wokinyigira wolanga kisobola okuyisaawo ekitone talent oba olina talent waliwo abalina talent mu kuzina mu kuyimba ekintu kyonna nga gw'owulira kitone kyo talent yo giyimuse ate wekkiririzeemu okimanyi nti osobola okwekkiririzaamu kyekisinga obukulu ate n'okwagala ekintu okikkiriza ate n'owala n'okyagala then awo kiba kyekola kyokka kati mbagamba mwekkiririzeemu webabaawo chance ng'olina osobola okuwoleseza ekitone kyo kyolese kubanga ekitone kisobola okufuula omuntu ow'amaanyi olunaku olumu so kyembagamba abaana mwenna abali talente kutuusa ate ekitabo kitasobola kukutuusa yes esobola okutuusa ekitabo bwe kitasobola kukutuusa ogezera okona ku ky'omulimu abaana abo bafuna obuzibu nga banoonya emirimu baboosi baabwe baagala obbaganza ebintu bwe bityo byali bikutuuseeko nze tebintuukangako ebyo naye nga bituukako ku baana abalala boosi oba muwala mukazi nedda boosi wange musajja bamuyita Mr. Nsubugapo boosi wange honorable si honorable amanya agafaanagana oba kireka baluganda ye boosi wange honorable Nsubugapo tukubuuzaako boosi wa chocolate mu mukulu Nsubugapo naye tukubuuzaako kale ye boosi wange nga tumaliriza tumalirize na luyimba kitumalirize olina oluyimba olwali wakoze bagize nduweddeyo katogera tuwa oluyimba lwakubiramu kazikomba nakkiriza kuba namulaba nga atudde kazikomba wakkiririra kugulu okumu bw'ati n'atula n'akwata ku mutima segeza oluyimba lwakola ki lwali lw'amaanyi ogera tuwa just akapera kataka bwe tugenda oyita lwayitamu gwe olwamu ku bavaasi nakkiriza kale chocolate mama oloba biki nga neteze oloba biki sebulime kyusa maaso go gwerengera nsumulula ndikuzipu nsumulula sebulime kyusa maaso go gwerengera tambudde maile eziwera nkaago oli ku ssimu gwe weelaga nekubye ne kampesa ka black alina obumwe obumyusu neelaga sumulula sebulime kyusa maaso go gwerengera oloba biki nga neteze oloba biki sebulime kyusa maaso go gwerengera laba nina akabina ndoddo n'akapale kendimu sindi wada woba oli mulwadde tubuulire tugenda w'omusawo ekiboga nsumulula ndikuzipu nsumulula sebulime kyusa maaso go gwerengera ddala olina okubeera pulezidenti kituufu obubaka bw'obusembayo bowoleza sebulime tukigala abaana bajja mu Neyimbira yange 223 bonna bazingiremu abaana abagenda okujja mu Neyimbira byange 223 mwena abeetegese okujja
mujje ng'ekintu mukyagala tewenyooma yadde ogana tomanyi kuyimba baliwo abakusinga tobatya osobola bayitako kati mujje nga mwekkiririzaamu ate mujje ne waako omulungi oyinza okujja nga wekkiririzaamu naye nga tolina story ennungi kati mujje nga mulina waako omulungi musobola okukikola ng'alinga Byange Byange yalinga atutira mu studio okay tubadde ne chocolate olunaku olwaleero mwenna abaddeko ku Boka TV mbeebaza okubeera nga mbadde mutugobera bulungi nnyo ne twebaza bannaffe abadde Home Care Nursing bano bajjanjaba n'okulabirira abalwadde nga bali ewaka basobola okulabirira omulwaddewo ku nsonga ez'enjawulo ku dressinga babanga wa biwundu kubeera nga bakebera ku pressure eyimiridde etya bakolagana n'abakugu ab'enjawulo ate mpozi okulaba nga buli kimu kitambula ddala bulungi nnyo n'okulaba omuntu akola progress mu kuwona oba tewaliwo change tukyuse treatment babeera bakikuyambako bulungi nnyo nze Sula Ssenyonga mbadde ne chocolate president Mariam ali ku kamera nashikwali nnyo ate gatako ne bagize ono nga mutendesi wa bivuga ate mpozi n'amaloboozi okubeera nga gonna gabeera bulungi mweyune ajja kubeera nga ate mpozi akuyambako mbere bulungi mweraba Boka TV neera